Emboozi nyingi ezinyigiriza zitambula ku social media tuganya oziyingira mu lw'ensonga abantu abali involved oba bali mu nsonga ezo twabasiigiranga ekifaananyi nti amateeka mu Uganda tegakola ng'era tugamba nti ayina ssente asinga omusango mu kkooti atalina ssente togenda kuwoza na muntu ayina ssente kitegeeza nti omuntu ali mu gavumenti bw'akuzzaako omusango gwe yazizzaako omusango ogenda kukomekereza mu kkomera oba ng'akusse teri agenda kubanja ekigambo kye muwulira simanyi Seeta High n'amasomero amalala gonna aga elite school bannyinigo bantu ba gavumenti nga ne ssente z'agazimba z'abantu ba mu gavumenti kati osuubira gwagamba nti Uganda eri safe era tebulidinga omwana wo okumusaddaakira mu masomero ago n'ofuna obwenkanya it is impossible kubanga zi-investment z'abasajja bali mu gavumenti nga ne ssente bazijja mu kittavu y'ensonga lwaki tuganya ziyingiramu kubanga tubadde nga tubagamba nti we are yearning for rule of law tekikwetaagisa kujja ku social media ng'oli yasaddaasi omuliba yamusse ogula oguzi musango amateeka galamula ne kati nannyini ssomero asirise gwe werogozanga akabwa werogozanga omulogeko teri akunyega media zisirise teri akuyamba y'oli akubye gudiikudira agenda kunkola ki mu nsi yonna buli muntu yenna yenkanankana ne munne mu nsi erimu amateeka tekuli above the law gwe munnayuganda asiriikiridde era bw'onooba nga toyinaamu muntu asobola kukuyamba mbu ali mu system ensi giddukamu ogiveemu mu Uganda mugenda tuuka ng'omuntu asobola okusavayinga mu Uganda nga yasobola okukuba akasimu ewantu ng'atasobola kukuba simu nti gundi akuyambeko oba akuyise wano katasobola kubeera nga tasobola kusavayivinga tekigenda kukwata ku nze nzekka tekigenda kukwata ku gwe wekka n'ali mu sisitimu yennyini ajja tuuka okuba nga abulookingibwa okufuna access ku bintu ebimu mwabirabeko evidently ku live yaba ku campaign ya Museveni ng'abeeyita abanene ate bakaaba nti ate waki batubulookinga okulawo mukulu kitegeeza you are not among them and you won't be among them because for them they have their ambition they are just using you to reach where they're supposed to be. But with the poor you don't sit and analyze the situation. If the country has been ruled for 40 years, what do you think? For 40 years, what the country has achieved from those leaders? Nothing apart from stealing, killing, kidnapping. That's all. The education system is poor. The economy is poor. Politically, we are suffering. There is no peace. There is no democracy. Ng'oyagala okutegeera nti mulina okupaakibwawo ng'omutegeere. Gwomuntu yali akola business ne gwawo ng'esire boolaba sente zo ne zifa n'otunda business yo ku goodwill kiki ogenda okukola ekirala ogenda gamba kanfune passport influence ensi ogenda girekeraani ekyo kye baagala buli lwokola business mu Uganda neefa balance noga nti omanye ekiddako nti kanfune business kanfune passport nfuna abangobera visa oba ngenze Kenya oba ngenze South Africa oba ngenze Canada nze nsinjireke tolina gwolekera nsi kubanga Museveni banne that is their first priority choice of their move okulemesa ensi gwofulume bajegazanyizeemu ekyo baagala naye ng'omuntu yenna yandibadde anyumirwa mu nsi ye nowandibadde ng'olinawo miliyoni 2 wandibadde otandika business nobeera successful lwaki miliyoni 2 tekyasobola kukola business mu Uganda lwaki abagagga bonna balina ssente mu Uganda bonna baserebye lwaki ebyobufuzi bifuuse byakutta kitegeeza ne constitution tekyalina mugaso alina emundu yalina omugaso lwaki oteekawo okulonda nga toli willing goberera amateeka ga byakulonda that means agomba kweka nsaamu jjawo okulonda lumu ogambe nti kati nfuuse dictator we know how we deal with the country which is governed by the dictator when there is no any kind of elections or any kind of peaceful way of changing leaders. We know how to deal with that system. Eneyo kubuzaabuza ng'otuleta wana abantu bali mu opposition batandika okusirwala naye tugiko tujubuse tugitegedde temutegana kuddamu kuteekawo okulonda gamba bugambi nti kati ebyokulonda bivuddewa tumanyi ekyokuddako kati kamba budde kino mukitegere bulungi nayo mudakikazi nesigaddewo jebujjako katono kankize yennyina kitandikira
mbadde naganyo kiririzinga naye kankiririzinge. Abasajja n'abakazi baatula mu State House ng'amaze okukola kye tuyita future projection ey'omwaka ogujja 2026. Abakyala n'abaami abo baatula mu State House Entebbe ne bakuba ekitangaaza mu mwaka ogujja ogwa 2026. Bino byasalawo nabyo biwulira bulungi nnyo. Bagamba akalulu tuyinza obutakkiriza kagendamu direct kubanga tuyinza obutasobola national platform lwa Kyagulanyi Ssentamu. Bonna bakkiriziganya randomly ndi tuyinza obutakisobola Robert Kyagulanyi era tetwagala agenda mu kalulu Robert Kyagulanyi Ssentamu na national platform. Tugenda kukola tutya to stay in power. Museveni yafuna report y'omwezi oguwedde ngemulaga 76% of the UPDF serving officers nkiddamu 76% of the serving UPDF officers they support change. There is a difference between UPDF and SFC. SFC is a terrorist organization which keeps Museveni's family strictly Museveni's family. But UPDF, those are indigenous serving officers who are even not seen anywhere. They were disarmed whenever they are in the barracks across the country. They were disarmed by Museveni and his son because they got the intelligence that 76% of the serving officers, the indigenous, they support change. So they decided to disarm that force. That's why you see the so-called SFC soldiers, they are heavily armed with sophisticated weapons. Well dressed, well facilitated, they eat well, they paid them well. They sleep well. But the UPDF, they don't sleep well, they don't eat well, they are not paid well. And they have taken long without getting their salaries. That's the difference. Because Museveni created his own parallel force that is called SFC to protect his family and his co-mafias. Mukitegedde bulungi. Kati ba project bagamba ati no. Tetwagala genda mu kalulu ako ka 2026 ne Kyagulanyi tugenda kukola tutya. Omukyala Anita Mbongi Nalongo Sologate nayimuka n'agamba mu meeting nti nze njagala ekisanja kimu eky'omwaka ogujja mbere speaker. Naye bwe mbeera speaker ngenda bayisiza buli kyemwagala. Era mwagala tuleme genda mu kalulu tugende mu parliament elections. Parliament elections zino to making sure tufuna enamba z'aba MP then ba MPs balonde agenda okubanga atukontinua ng'obuyinza era ye Museveni. Bonna ne bakikiriziganyizaako wabula nakye sigenda kwogera kuba nabagambe abantu omusikyabo wa security alert nazijjeewo. Naye in the back door after that meeting bano bakola meeting ebaga nti omuntu bwati ne bagenda mujjawo ekyo nakyo mukibirenga bukimanyi kuba mbawe ebintu bigenda okujja maaso nga video zino mujja zijja mugenda akasajja kaga ebigambo bino behind the curtains bamala baga nti ono bwakola bwati tumugenda mujjawo. Mwatandise okuwulira it's like a kind of diversion but it is in motion. Mwawuliddeko former inspector general of police nga akaaba simba bamuguddeko emisango bakola it's kind of diversion but it is accurate. Ekyo nakyo nkiresaawo. Waliwo abantu abali mu category bangi abagenda okunyigibwa very soon. Naye lwaki mbagambye ekigambo kino? 1. Mugenda kulaba Mpugamanda de Mapuuga ne munne oli eyaleeta etteeka erijjawulo nga bazzemu okubeera active era nga bagenda kutebolinga very soon tuze butatuuka mu gwakukaaga nga baleese ekiteeka kyabwe ekyo
ne bibbiru byabwe ebyokuleeta nti bateeke ennongeza mu byokulonda bakkirize okulonda okulonda president kuveewo bateeke okulonda president gabita mu parliament very soon kigenda kubeera kiri well facilitated era kigenda kujja kati kino Mpogama kyakola essaawa zino kyakola okulumba Kyagulanyi takikola nti akyagala no agezaako okusigira public ekifaananyi nti Kyagulanyi mubi nnyo era takkiriziganya na kujjako Museveni y'empuuga yakkiriziganya okujjako ne Museveni era n'ebirowoozo byalina wano ku mmeeza byagala okuleeta bwa bulungi bwa ggwanga nti era Kyagulanyi takkiriziganya nabyo kati ye nga ye ebibye abifumbafumba okubuzaabuza abantu agenda okutuuka mu kaseera kali ke baapulaanize nga bano bonna bakina DP Buloko bakinaani nga bamuli mugongo ekigendwa kyabwe kyakulwanyisa Kyagulanyi indirectly nti bagenda otuuka wali ye nga alina kyasobola okukola ekifaananyi kino njala kikusigire bulungi golooza kikuba kaataano mu mukaaga be twafuna bonna olabako bameka bali active and where others tebalinayo bali kubanga yabaholdinga naye batyo mulaga ekifaananyi nti bali naye ate batyo okulaga nti balina Kyagulanyi bali awo n'abantu already bakulyetinzeewo differences batyo okubeera wa Mpuuga public bategeera ate ne wa president batyo okulabikayo abamu bajja ne bagwayokko abandi bajja ne baddayo eno kati nga batya public image n'ekyabajja mbuleba bajjeeyo okujja nga laale zitandise okukwata akati twatuloza akasajja tukaliridde munda naye akasajja nk'amaanyi batandise okudda naye omuntu bw'asirika tabeera musiru kalo kankongera empola Kyagulanyi bw'atuula awo n'akwata kalevu bw'ati n'atunula taba musiru aba alowooza ebyenkya n'abantu baali nabo ekyokuba nti ku mawulire kubeerako muceere gwokka n'ennyama olumu n'amazzi oba ne soda tekitegeeza nti newe ogenda ssangayo muceere n'amazzi na soda ebeera emmere endala ey'okulya oba mufuna bulungi nnyo kati bw'atuula bw'ati n'atunulira abantu bonna bamwesolodde najja n'ayogera nga musanyufu abasinga obuyirooza ffe twakikuba awo tujja kuyitawera buli kimu tukimanyi lwaki nsese edda ennyo wazzanga omusango jjajja n'akutuma omuggo naye nga tannakubulira lwaki akutumya omuggo olw'okuba nti mwalinga abaana bangi waka nga golowooza omuggo gwakutumya waliwo yazizza omusango yakugamba genda nga ontemere omuggo olw'okuba nti mwalingawo bangi gwe ngolowooza nti omuggo agenda gukubisa banno kumba omuggo gwe nnyini gwatumye omuggo agenda okuyisaamu embooko kati bulakutumanga n'ogenda n'otema omuggo n'oguleeta n'ogumukwasa bw'oti bwe vvu wakukwatira ku mukono wakubulira omusango guwakoze ku ssaawa ne zikuyitamu kati ne Kyagulanyi abatunulidde bw'ati mwenna abatumadde emiggo naye temumanyi lwaki yabatuma emiggo era asirise taimwegera tugagenda kola bwe vvu agenti wakitegere nti oli ABCD nga tokina kyogenda kukola kati otandika okulwana olutalo okumwetaggula nga tokyasobola mwetaggulako kati abasinga obungi mulowooza nti musiru asirise njala kubategeeza mwenna